Balamusako bassebo ne bannyabo. Ndaala mirembe. Muli muti eyo abaana ba Kintu ne Nambi. Mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalubaale, nze ndiwo olwaleero okubaweereza nga ndi wano ku nnyanja kikakkanye nkuma ku kyoto kya bajjajja eky'okubbalama. Si lwakuba nti nina bye ngezaako okwebalama, naye njagala byonna ebyali nteganyizza bibalamire muli, mbiwulize matu. Kale nno ntuusa okusaasira kwange eri batabaazi bannaffe mwenna abaaliyo e Mubende ku lunaku olwo olw'enjoga, era njagadde tukyogereko. Muyinza okubuuza nti maama ng'oluddewo okukyogerako, naye nga ebiseera ebisinga nga tuguddemu enkikwe, nga tuguddemu enjoga, ekituufu tuba tetutegeera bulungi. Ebiseera ebiba byakayisa nnyo, biba byakanaayokyani, kale kwe ggamba biba bizibu ddala, omuntu toyinza mugamba kintu n'akitegeera. Naye nze nga maama bino bye njagadde okubannyonnyola olwaleero, nti ekisookera ddala njagala mumanye nti gye buva ne gye budda ensonga y'okufa yo yatutonderwa. Abantu bagenda ne bateekateeka empewo zino mu biti, ne bagamba ono muzadde, ono mutabaazi, ono mukambwe. Ne bafunayo empewo ng'emu bbiri ssatu ze batya ennyo. Ezo zo nga bwe beeyina kyemugambye akikolerawo. Kati ate ne bafunayo ne zino ze bajooga, ng'eyo yo yaabwe yakuzannyirako. Naye baana bange, tewali mpewo esaana kuzannyirako. Tewali mpewo esaana kuzannyirako. Lumu ejjembe lyambuuza, liringamba kazaala baana, olowooza lwaki empewo ezo zonna zirina amafumu? Nze gaakutabaala. Era yambuuza, wano kinene bw'abagamba ekintu mwenna musitukiramu. Naye owange bw'ogwa mu muliro tofa? Konze ofa. Bw'ogwa mu mazzi tofa? Konze era ofa. Bw'olya emmere obubi tofa? Nti ofa. Bwe weebaka n'otozuukuka oba tofudde? Nti era oba ofudde. Kale kwe ggamba yammenyera ebiti, nga mu mazima toyina mpewo gy'oyinza ggamba nti eno bwe mba ngyekutte sigenda kufa. Nedda. Kubanga zonna gye biggweera embeera yeeyo. Embeera yeeyo, embeera nzibu nnyo ddala. Kale nno baana bange, mbakuutira okuba abawulize eri bajjajjammwe ne bajjajja abalala ab'enjawulo. Abantu abasobodde okugenda ne bawuliriza obutambi bwange obwasooka, oba abali ku WhatsApp group yaffe, nabagambako olumu nti empewo zino ezisinga obungi sinakindi zonna zaayabulira embuga zaazo olw'obutabaazi. Bingi ebikolebwa mu mbuga ezo, naye ng'empewo zino zimanyi era zibimanyi, naye olw'obutabaazi zaasalawo zigume. Nga bw'ogamba nti ebibi bikirana. Okubeera n'embuga yo ng'etuddemu abantu abakola eby'ekisiru, n'okubeera ng'eviirawo ddala, kiki kyewandyagadde? N'osanga omusajja omukulu n'agamba nze yange kegirawo eri, kale bagira basirwalire omwo bakole eby'ekisiru byabwe ndibaddira, bali kinnyonnyoka. Ne baaye agamba nze wange tebagenda n'okusirwalirawo kubanga ngenda kugiggyawo esigale nga ya kibira.
ne bayagamba nze ngenda kugigirawo ddala bazimbewo ne kalina. Kale kwe ggamba empewo ezo zigenda kudda ate mu kudda kwazo si tteeka nti era zigenda kudda mu bifo ebyo byennyini. Eno ensi nnene. Nawuliddeko bambi awo omukyala ng'alaajana ng'agamba maama Nakayima yali yayogera dda nti yavaayo e Mubende munoonye waali. Kale nakitunuulira nga kikolwa kisufu okumunoonya naye ate erudda nga tekikola nnyo makulu kubanga oli bw'aba asazeewo okukwekwekako kati bw'omuyita n'ayitaba n'akugamba nti nno nti nzuuno w'asaliddewo yeekweke kiba kitegeeza tayagala mmuzuula. Kati gwe ne bw'anaakubeera awo ku nnyindo era tojja mmulaba kubanga asazeewo yeekweke. Nabagamba empewo zino nnyiivu, nsunguwavu era zijja ze tuli mu busungu. Mu busungu. Ne weebuuza empewo zino bwe ziba teziri mu maka gaazo ziriri dda wa? Era nakyo ne nkisomesaako ne mbagamba Lubaale bwe yabula yadda wa? Ne tukizuula nti yadda mu ffe bantu. Lubaale ali mu ffe, ali mu ffe munda. Ne tugamba twetereeze ffe ng'abantu munda mu ffe. Akutunule munda nga mu butuufu oli muyonjo. Ng'obuyonjo bwaffe bulina kuviira ddala munda mu ffe nga tweyonja, nga si bya kukwenyakwenya. Muliraanwa wo bw'oba omwagala mulage nti omwagala ate nga kya ddala. Bw'oba tomwagala mwesonyiwe tomufaako. Si tteeka nti ate olina okumusabira obubi, olina omukola obubi, ebyo si bye bikukwatako. Kale nno bannange, empewo bwe zoogera tuwulirize. Empewo bw'egamba nti ekyo kifo si kyaliyo eba teriiyo. Kulinda bulinzi wa weekola ki? Weeba ekulagidde nti kati awo wendi nze nga maama ne bwe mba mmanyi gye ziri ate era siyina lukisa kubagamba nti ziri wano. Ogwo si mulimu gwange. Nze omulimu gwange kubayamba ate butagwa mu buzibu bususse kubanga bangi mubuuliddwa ebyokkola ne mubikola kifuulannenge, ne mubikola kifuulannenge omulundi nno ogutali gumu. Ate embuga ezo zisinga obungi bwe zaavaamu bannyinizo abaddamu battabbu, baziteekamu ebingiringiri, bingiringiri bisala. Abazibaddemukko abazitambuddemuko mujja kunjulira. Mbuga nnyingi ezirimu ebingiringiri ky'ova olaba. Embuga ezo za kwegendereza kubanga nnyinimu mw'atali ebikere bitemba enju. Ebikere bitemba enju. Otuuka ewantu ne bakugamba emikolo gyawo n'osiriikirira muli n'ogamba ddala ddala ge mazima ago. Naye nga bwe gataba mazima gwe galiwa g'ogenda okuteeka ku mmeeza? Kale nno mubeere beegendereza, ssaawa wokka n'awalala wangi, n'awalala wangi awali embeera enzibu nga bajjajja bataasa butaasa. Kale ng'okanya kuwoza nagenda emirundi emeka sirabawo njawulo emirundi emeka so nga gw'onoonya bambi eyo si gy'ali. Ali birala, ali biwanvu, ali bibye, owulidde? Naye ziwammanza ali eyo akunta bibye, atabaala kubanga nabagamba empewo zaasalawo zo zeetabaalire nga zimaze okukakasa nti ffe ng'abantu tetusobola. Bwe batugamba okutabaala tubeera mu kunenengana, tunenengana olw'obukulembeze, tunenengana olw'ebyenfuna, tunenengana olw'obungi bw'abantu, tunenengana olw'obusongasonga obulimu n'obutaliimu. Bwe bagamba ono akulembere nti oyo ng'akulembera ani? Bwe bagamba nti oyo ng'akulembera ani? Bwe bagamba nti ate oyo kati yatuliddeko ssente agenze yaziyodde zonna. Kwegamba ne tuddira ebintu ebitali bya nsonga ne tubifuula omulamwa ate ne tuleka eby'ensonga. Owulidde? So zo bwe zaalaba ekyo ne zigamba kaakati mmwe mubeere awo mugira munenengana ffe bino katubyekolere. Kati zo nga ziri mu butabaazi bwazo nabagamba nti zaatulekera omulimu gumu omunene ennyo gwa kkuma kyoto.
gwa kkumakyoto. Era kati wenjogerera zigenda zitandika okudda emu ku emu. Tezinnaba kudda nnyo naye ng'ezo ezisobodde okuddako mu bantu ate era tezinnaba kuddayo mu mbuga zaazo ezo ezimanyiddwa entongole. Newankubadde zitegeezebwa ebifa mu bifo ebyo, oba olumu ne ziwubayokko ekigere ne ziraba ekigenda mu maaso naye nga tezinnaba kuddamu kukkalira mu bifo ebyo. Kale nno nga mugenda mu bifo ebyo okukola ebintu eby'enjawulo, nsaba mukakase nti ddala oyo abatuma yennyinimu ddala era ekyo ky'abagamba ge mazima aga ddala. Ekyo bwe munaaba mukikoze tujja kuba tusobola okwewala ebizibu eby'enjawulo ebitugwira mu kaseera ng'ako. Baagala nnyo baana bange, mugume kubanga obutabaazi bwe bubeera. Nze lumu naweebwa omukolo gwali gwa kukiika ku kyoto ennaku 3. Naye ekiro ekyasooka mba naakaggwawo bwe nti ne wajja omusajja. Yambuuza nze omumanyi? Nkoze n'aŋŋamba nze ssemugenyi. Nkoze ne mmubuuza naawe ogenda kukiika wano? N'aŋŋamba guno omukolo ngenda gukola naawe. N'ambuuza Mugema wayise naye? Kyenva mubuuza Mugema atya? N'aŋŋamba mmwe muli mu ntabaalo muzizannyiramu. Tokimanyi nti zino entabaalo edda abantu baazifiirangamu? Gw'olaba ng'ebyokusaaga mbu kwebaka bwe basi wano naye ssebo baafiirangamu mu zino entabaalo. Kunze kati olwo omuntu alina kukola atya okutabaala obulungi n'amalako? N'aŋŋamba omuntu okutabaala obulungi n'amalako alina okubaako bye yeegema. Wamma nkitegedde. Kati ggwe olw'okuba oyita ne Mugema ky'ova tofaayo, wamma yabigemyegemye dda. Kanneebake n'okwebaka. Kale ensonga eyo ngireese lwa kugamba nti bwe mbadde nsomesa ne ngijjukira. Ensonga y'okugema nsonga nkulu nnyo nga tuli mu ntabaalo. Era twayogerako ku kugema okwo naye ndowooza twakwogerako nga ku katambi akaali kayigiriza bwe tulima ebiggya, emikolo egikolebwa nga tugenda okulima ebiggya. Kale tujja kuddamu ate tulabe butya bwe tugema ebizibu ebisobola okutuukawo mu ntabaalo ez'enjawulo gye tuba tulaze. Kitusobozese okuba nga buli kiseera tusobola okuba nga tutaasibwa embeera ez'enjawulo obutatutuukako. Ensonga eyo bingi bye nsobola okugyogerako naye ku lwaleero okuba nti nno tukyali mu mbeera nzibuzibu, munzikirize ngira nkoma awo. Ebirala tujja genda tubyanjuluza mpola ate tulabe mpozzi n'okumanya kiki ddala kye tusaanidde okukola ffe ng'abantu abatudde mu nsonga zino. Kale mbaagaliza obulungi obwereere, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.